ko jako akawuwo. Tubadde tugezaako okwogera ne gavumenti okulaba nga abantu baffe tebalekebwa mabega. National Union of Disabled Persons of Uganda nga kibiina ekitaba abantu abalina okusomoozebwa ku mibiri gyabwe olunaku olwaleero bakungaanidde ku Popo Hotel okwefumiitiriza ku ebyo bye bakoze okusomoozebwa awamu ne bye balina okukola omwaka ogujja. Bano basoose kubagana mpawa ku kiteeso kya ssentebe waabwe Nyombi Henry ekyokulekulira ekifo kya bwassentebe oluvannyuma lw'ono okulondebwa okukiikirira abantu beebamu mu paalamenti y'eggwanga. Today, it is about 2 years down the road. Therefore, Mr. Chairman, I want to propose that we maintain our timetable and its constitution. You remain in chair until that time when we shall. Mu bigambo bya Nyombi agamba nti ng'abantu abalala mu ggwanga ekirwadde ki COVID-19 kibalesettayo. Ate ebiseera bye twali mu kavuyo aka COVID naye njagala kugamba nti omwaka nga era abantu abalala tegutuyisiza bulungi kubanga ekiseera kibadde kibi nnyo, kiseera kya COVID, abantu bonna bizinesi zonna zaafa era badonna naffe tufiiriddwa ng'ebitongole ebirala bwe bifiiriddwa, naye eky'omukisa omulungi nti ffe newankubadde tufiiriddwa baddoona abamu ate twongedde ku balala be tubadde tuyina, ekyo ne kituyamba nti ng'ekitongole tekizze wansi. Ono agamba nti ng'abaliko obulemu basiŋŋaanya obuzibu obw'enjawulo nga newankubadde basabadde okwenyigirako mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo era wano anokoddeyo ey'emyoga. Naye nga abakulembeze tubadde tutambula ne gavumenti okulaba nga ekizibu kino tukisalira eddagala amagezi. Era mu pulogulamu za gavumenti zonna zeetaddewo okulaba nga eyamba abantu abakoseddwa COVID tupushinze okulaba nga abaliko obulemu bazeenyigiramu. Njagala okuwa ekyokulabirako ng'ekya parish model. Wakati mu nteekateeka y'okuggulawo amasomero omwezi ogujja, ono alaze n'ab'enteekateeka ze balina ng'abaliko obulemu. Okuggulawo amasomero tukugenda kuggulwawo era tubadde tuyengeejinga nnyo gavumenti okulaba nga abantu baffe abaliko obulemu bayambibwa mu mbeera y'okuggulawo amasomero gano ate basigale nga tebakwatiddwayo bulwadde nga basigadde mu kusoma kuno okwa bonna. Tubadde tugezaako okwogera ne gavumenti okulaba nga abantu baffe tebalekebwa mabega mu mbeera yonna enteekateeka ze balina ez'okuggulawo amasomero. Abiko Ruth nga yakiikirira abaliko obulemu okuva mu disitulikiti ya Arua asabye gavumenti okwongera ku muwendo ogw'abantu abaliko obulemu mu bitongole byayo. We encourage the government also to open up at least these issues of employment of persons with disabilities in all sectors. 1. To the livelihood where this parish model is coming on, we persons with disabilities should be involved fully so that we benefit. Mukasa Apollo nga ssentebe wa Uganda National Action and Physical Disability asoomozza bannannyini masomero okubalowoozaako nga bateekawo ebintu ebitangira okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19. Bw'obanga for instance essomero litaddewo akantu abaana banaabira mu ngalo kita sanitizer tuweno sanitizingira nabe mu ngalo ng'omuntu yenna ng'omuyizi kasinagera mu kibiina akantu okumukataddewa nti nange Apollo akozesa emiggo oba akozesa akagaali nsooka tuko nenkwaki nennaba mu ngalo ese ebisinga nsanze amasomero mangi ng'obuntu obwo sanitizer gadgets buwanikiddwa waggulu ku bisenge nti okasanga kawanikiddwa waggulu ku kisenge nga nze akozesa akagaali nga ndi muyizi so akatuukako so ebintu bingi ebiri awo tannakuba nga tunabirowoozaako nnyo. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mwana aliko obulemu alina okufuna akagaali, alina okufuna uniform, alina okufuna ebitabo by'ebintu eby'enjawulo alina okugenda nabyo.